Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obokoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Shenda ku 10 bannayuganda bonna basinga bali enkwaki negundi nayagire nze nsala kubalira wano Uganda abantu abakwacca notya balinaye bana Abitex akwacca balamu akwacca naye akwacca ono nakwacca ono katikkiro ono takwacca nono takwacca ono akwacca. Abitex akwacca balamu akwacca bajja akwacca ono katikkiro ono takwacca ajo takwacca ono tava ku nkwacca onani ono mulala ono kadada akwacca. Nange munzikirize empiseewo omubaka ndabye balamu wanasoma ebbaluwa okuva ew'omukulembeze nange kansome ey'omukulu okuva embagere siwe kiri agambye nti kalonde omale okakuume omale okakola ki. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obokoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Ekitegeezo lwaleero shenda ku 10 bannayuganda bonna basinga bali enkwaki negundi nayagire nze nsala kubalira wano Uganda abantu abakwacca notya balinaye bana Abitex akwacca balamu akwacca naye akwacca ono nakwacca ono katikkiro ono takwacca nono takwacca ono akwacca. Abitex akwacca balamu akwacca bajja akwacca ono katikkiro ono takwacca ajo takwacca ono tava ku nkwacca onani ono mulala ono kadada akwacca. Muli bulungi mawulana kankusesemu akantu kamu tokolanga ensobi ng'obudde bukutte ekiro booda zikubuze noonoonya ababooda n'ogwa kuliwo enkwaki anti eba accident promax ebooda ebyendo abatakyalaba laba ono abatakyategeera omusanga ali awo andasi zamukubye leka nkubulire enjaga byekola nga sinagenda ku nkwaki ndabye abadde top enjaga yakuba omuyaye wange nasanga abadde top n'abayita abanuupu
pesada liveko tolabati enkwacho ya bulabe n'abayita baaki era yabagwabulanga mwaba people tweko kukofirayo anedda tufuneyo wareditopatweka kofira apande tuwe kungofira abo tebaseka baveeko janguza wareditopu amanyito jangulagire ekenya abantu bekalakasa bakuba n'omusirikale katugeze ku musirikale nakyonya muddugavu ekenya abasirikale b'ekenya abasirikale ngamba ab'ekenya be baddugavu tukola ab'ekenya ekenya bekalakasa wewata ekenya bamwana wiki beeru bano baddugavu wewacha wewe tunaenda presidenti yako unasema nini weshwi Gasia wewe Kenya jangu wano osabo wale dito banyanga abawa mbega irita abanika kuli ali wanonga munige ebisigadde bikole aba basirikale abo balababo abo isoke abo tebalina buzibu osaba musanga n'omugagwa afane obyotya abo bana byotya bwona bwewakakofira akamyufu olimirira wanoga maje jangu wano yegiri bafande olikiriya tulistede ate wano tebakulina nakwekalakasa bakukimawuwo omuyaya oyo abo basajja babakola kimu ngalo akuba oluyi ng'oli wano ne lukutwala ekabwohe olyo oga okudda engulu ng'oli kabwohe wamu naki nange muzikiriza empiseewo omubaka ndabye ebbalamu wano asoma ebbaluwa okuva ew'omukulembeze nange kansome ey'omukulu okuva emagere siwe kiri agambye nti kalonde omale okakuuma omale okakola ki Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.